nekakutanda munnayuganda n'akuwulira ng'oyogera ekigambo equator mpaawo kuwanaanya obwongo bwe bumutwala kiwalazima ku equator emanyikiddwa nga ey'ekayabwe ng'eno esangibwa mu Mpigi disitulikiti kw'ossa n'abatono nnyo abamanyi esangibwa e Kasese okuliyaana ekkuumiro ly'ebisolo erimanyikiddwa nga Queen Elizabeth. Bannayuganda bangi abasubwa okulaba ku bulungi obubalagavu bwa equator esangibwa mu mazzi ga Lake Victoria ng'eno esangibwa mu Entebbe eno nga kiri mu Wakiso disitulikiti. Olunaku lwaleero kirizokkalire onjazike agatawulira vumbe n'ebirozo obyegeke Expo TV tuli ku mutimbagano subscribinga commentinga atosharinge omwana soda ku Facebook ne ku TikTok ngenda kutuusaako equator eno esangibwa mazzi na watya gwe wena eyandyetaaze ogendo girabako wosobola ogituukako. Twakula tusomesebwa nti equator gwe guba omusitale oba layini etemaatemamu ebitundutundu bibiri ebikola sseŋŋendo nabulamu oba ensi eno kwe tuwangaalira. Era nga gwe munywanyi ayagala okuyiga kkiriza nkutegeeze kino okigatte ku by'otegeera. equator eyita mu nsi 13 okwetoloola sseŋŋendo nabulamu ng'ezimu ku nsi zino mwe muli n'ensi yattu Uganda anti eno erimu equator 3 beddu okuli ey'ekayabwe ey'ekasese nene ey'oku mazzi gye nkuletedde olunaku olwaleero. Ensi endala omuyita omusitale guno oba layini ya equator kuliko Ecuador, kuliko Colombia, Brazil, kuliko Dr. Congo, kuliko Kenya, Somalia, Indonesia, Kiribati, Maldives, Malaysia, Thailand ne Vietnam. Bwe ntagulula ebigere byange nezikirira ku nnyanja emanyikiddwa nga Nalubaale nga bakyeruppe bagikazaako erinnya erya Lake Victoria. Eno ennyanja bwe tutuuka mu buvanjuba bw'olukalu lw'omwana w'omuddugavu oba mu Africa yesinga obunene egatta ensi 3 okuli Uganda, Kenya ne Tanzania kw'osanga ekkula equator bannayuganda gye batatera kulambuula wabula ng'esomboola abazungu okwetoloola sseŋŋendo nabulamu ne bajja ne bagyerambulirako wamma ne banyumirwa. Era okusinziira ku bawandiisi b'ebyafaayo bakutegeeza nti equator eno esangibwa ku kazinga akamanyikiddwa nga lwagi naye bw'ogituukako lw'okakasa nti akazinga ako kagiriraanye buliraanya anti erina oluwannanda lw'amayinja kwe baagiteeka nga luli wakati mu mazzi. Era bw'obeera ku equator eno olengera bulungi nnyo entebe ezimanyikiddwa nga ez'Amugula. Mugula ono yali musajja ow'ekika eky'Emmamba era ye yaviibwako ekitundu kino eky'Entebbe okutuumibwa erinnya eryo ti Ntebbe. Era bw'oba otuuseewo ozirengera wamma n'onyumirwa. Bino nga bisangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erimanyikiddwa nga ery'e Busiro erikulemberwa omwami wa Ssaabasajja amanyikiddwa nga Ssebwana nga bino bisangibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga Wakiso. Kigatte ku by'omanyi Wakiso disitulikiti ya disitulikiti ya Uganda esinga okuba ennene. Wali olwo lwakyanga bwe zitera okukya nange kennyini omwana soda nembinaanikamu ebiraato neŋŋenda okulaba ku bulungi bwa equator eno. Nayita mu mikwano gyange aba Zion Camp nga no basangibwa ku kaalo akamanyikiddwa nga Ziba nga bakulemberwa omukyala amanyikiddwa nga Mami Zion. Ono yeeyama okutumbula obulungi bw'ensi yattu eggwanga eddonde erimanyikiddwa nga Uganda anti omuzungu olw'obulungi bwalyo yaliteekako erinnya erimanyikiddwa nga The Pearl oba ekkula ly'omwana w'omuddugavu Africa. Zaagenda okuwera ssaawa 2 ez'okumakya nze ne munywanyi wange bwe tutera okubeffuka nga lundaganya yaffe yagobye edda ku mwalo ogumanyikiddwa nga Nakiwogo nga guno gusangibwa ku mbalama z'ennyanja emanyikiddwa nga Nalubaale mu ttundutundu eriyitibwa Ntebbe mu Wakiso disitulikiti. Bwe tutyo ne twolekera amaato agaali ag'omulembe ennyo ne tugenda nga tulambuzibwa omukyala amanyikiddwa nga Mami Zion ng'agenda atulambuza ebitundu ebingi ebiri ku nnyanja eno Nalubaale bye twagenda tulambuula wamma emboozi n'egwa amakerenda. Zaatwala essaawa 1 n'ekitundu nga tutuuse ku equator eno era kyatuwaliriza okuvaamu ne tugenda okugirabako okwekubizaako ebifaananyi wamma ne tunyumirwa. Bwe twava ku equator eno waliwo akazinga akaali kaliraanyeewo
wabula kana akazinga kagenda katwalibwa amazzi era kyatugambibwa omu ku baatulambuuza ku lunaku olwo nti ekizinga ekyo kyali kinene mu biseera ebyedda wabula ennyanja lwegenda okweyongera amazzi egenda ekalya mpolampola era wenjogerera kaakano nga wasigaddewo akatundu katono nnyo kuno kwosanga ebinyonyi ebya buli kika ebya kalaazi ez'enjawulo nga kuliko n'omunnansi alundirako obusolo bumanyikiddwa nga bumutambuza ddembe bumunaaba gwokya oba empunu awo wennyini waliwo amayinja Namugereka Ddunda ge yawunda okukira ge wali olabye aganyuma okubako ebirozo kosa n'okwekubizaako ebifaananyi wamma n'amazzi agaseeyeeya agatambula empolampola ag'ennyanja Nalubaale okutambula kwaffe kwali kunyuvu anti kwaliko ebyokulya bye twagula ku lukalu nga tetunnaba kwolekera lyato lyaffe lino lye twagenderamu omukyalo ono Mami Zayoni yatulambuuza ebintu bingi era n'atutegeeza kaweefubeewe akyamutwala nnyo maaso n'okulambuza bannansi kw'ossa n'abava ebweru w'eggwanga era n'antegeeza na buli munnansi ayagala okgenda okwerabira ku Equator eno eri mu mazzi ga Victoria osobola omukubirako ku nnamba ye ey'essimu eyo gye ntadde ku sikuriini wamma n'akutwala ku ssente entonotono ennyo ate akutegeeza alina ebisulo ebirungi nnyo okuzaama byasobola okusuzaamu wamma n'obanga ali ebweru w'eggwanga kw'ossa ne kye bayita breakfast ey'omutindo ogw'ensi yonna omukyalo ono Mami Zayoni gye yateeka mu kitundu kw'ossa n'ettofaali okugatta ku tourist industry y'eggwanga lyattu Uganda ku mazzi twamalako essaawa 5 beddu okugenda n'okudda wamma ne tuwoomerwa akasana akaali katubabula naye nga mu mpooma eri ey'ekitalo ne tugenda okudda nga tulina bye tugenda okunyumiza bannayuganda kw'ossa ne bye twali tulese ewaka. Equator eno esangibwa mu mazzi ye Equator yokka gy'osobola okutuukako wamma n'owalampa ne weesuuba okukira ekinyonyi nnungi nnyo okuzaama bakulya ekisiikirize oba ekifaananyi nga weetooloddwa amazzi kw'ossa n'amayinja aga Entebbe ezaamugula wenkungira munnayuganda wenna eyakalaba Equator esangibwa ekayabwe mu Mpigi District kw'ossa n'esangibwa e Kasese bw'oba tonnalaba eno esangibwa mu mazzi Mutaayi tonnaba kunyumirwa omukisa tegunnaba kugenda dduka Bunnambiro onoonye aba Zayoni Camp wamma bakutwale olambuule onyumirwe naawe ofune by'onaanyumiza abazzukulu. Emboozi eno yakunyumiriziddwa Omwana Soda nga nsinziira wano ku Expo TV wengenda okusaba subscribing ate sharing story eno tugezeeko okulaba nga tutumbula ebyobulambuzi eby'eggwanga lyattu Uganda mugenda kunzikiriza emboozi y'olwaleero ngikomye wano eno era nsabe Namugereka Ddunda abasobozese musobole nammwe okufuna ekigulira Magala Eddiba mugende kulabe ku ekkula erya Uganda lineeno erisangibwa ku mazzi nga muyita mu Zayoni Camp anti ebyentambula ebyokulya ebya security kw'ossa n'ebyokwambala byonna yabikozeeko gwe beekwate bwekwasi wamma olambuule Uganda ate nnyongera bategeeza mu nnaku ezitali za wala nnyo tugenda kuba tulambula ekizinga ky'ekalangala so mmwe mwenna abaagala otwegattako ennamba z'essimu we ziri awo wansi muzikubeko musobole okufuna ebisingawo wamma tugende tulambule ensi yattu tuleme gibeeramu wabula nga bavodde ebweru batusinga n'okugitegeera. Namugereka Ddunda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi ya Expo TV to the world.